This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiwa mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa Ride Now app. Ogimanyi? Ride Now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu Ride Now. Ride Now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita Ride Now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yiino. Lumenti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Bosi omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita Ride Now, let's ride. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Sunday evening. Yes, nga wetwetegekera Premier League okomawo. 16. Premier League ekomawo. Bannaffe aba MTN n'aba MTN olunaku olwaleero bakutegeeza nti gwe Kadaama ali eyo yessaawa osobola okubeera ng'osobola oweereza ssente e Kampala wano. Bagamba be borderless with Momo. Muti abakantu ako wakataddeyo akalanga ako. Twakatandika abantu njagala batandika okuba nga baweereza ssente. Kati MTN yazze ssente oteeka direct okuweereza direct okuva eri paka eno. Temukyalimu ba middleman bano abaddewo abantu. Download the Momo app. Beterevu. Be borderless with Momo. Download the Momo app. Abatuyambye. Ekintu kitandika okutambula. Abantu lwadde olulenge gye luseereramu. Kati ssente zijja direct ku ssimu yo wano ne wali. Gwe bw'oba olina Kadaama gw'oyagala oweereza eri ssente direct ku ssimu ye. Boyfriend simana baweerezayo ku Kadaama aba wano. Naye nze munaye mu famire yaffe natandika okiraba. Nalabako abantu nga baweereza ate ssente kuva wano baziweereza abali ebweru. Nga si boyfriend oba girlfriend naye relative. Nga ndaba ssente zifubutuka e Kampala. Omuweereza. Anko ng'aweereza muwala wali e Germany. Okulaga nti embeera egaanyeemu. Nali sikiraba anko naye kati nategeera nti kisobola okubeerawo. Oba Kadaama abo bomba gabugambi bo balekerawo okuweereza abalenzi ssente. Lwaki? Badda bambakaaba. Naye ssente ya Kadaama nno nga bagikufugirako. Okufuga erozi tutte tekirina makulu. Butere. Ajja kufuga erozi twala dde yakaabe. Naze nze bakolya mu bugubi Kasuku
simanyi lwaki si bagagga ate senza bazireeta ate naziwaamu abalenzi ne bakyakana abawala eno kukamala obukamazi. Nze edda nina omuwala gwe nali nkwana nangamba nti avudde wano agenda Canada. Be namusiibula ennyonyi ng'eyimuse we twakoma. Nze teyaddamu kumpuliza paka lwe yakomawo wano. Nze sikola long distance. Ebyo sibikola. Anti kasuku teweeguya. Si buteeguya. Nze nvugira nnyo mu reality. Tosobola kuva wano mwaka mulamba. Waleka wano omukazi. Kati munookomawo mbu abaddeeyo ng'akwekuumidde. Eyo kapo wakati wange naawe tukimanyi. Okitegeera. Kati bw'oba oli eyo nkoli bwero olina kusabirira nti bamulye nga balekamu. Tebamuzaalamu. Osabirire tebakujogera mu ssente zo. Oyinzaga nti omukazi nagenda ebweru emyaka 5 nakyali mukazi wange. Abayo n'omusajja. Esa abusabye aleke muzaala. Okitegedde. Kati wali ate ne bw'olikomawo bajja kusiba baagaana kuba tewaliwo kibaawudde. Weebale nnyo. Kati bwe bayita zi sad reality. Kati nze njagala nnyo teeka ssente zange wenkola ki? Omuwala ne bwe tubeera wano mu kibuga ne mubuuza obeerawa nti mbeera ggulu sisobola kukwana. Ate kati ow'eggulu mwagaza ki? Kuba kati balaabalamu kapo. Ogenda kujja effumu e Kampala. Ovuge olina effumu otaddemu amafuta oliise wano egindi mijeera awo wonna olisuula eggulu otaddemu fulutanga kaluma omubu. Kati nze kati nganze emmotoka yange weba agenda ggulu ejjula emitwalo 45 okgenda 45 okudda. Ekyo 9 okitegedde. Kati gattako emotional investment gy'otaddemu. Kati bw'otuuka eri oba okooye ekyo kitegeeza oyinza obuta functioning nga bw'obadde olina kukola ki. Kati n'ofubutukaawo gw'osasula we mugenda osula gw'osasula ebyokulya ebyokunywa ate bw'omala naye n'omuwaayo bulungi. Kati ebyo byonna ng'abawala e Kampala baweddewo bebamu benda balinnya bbaasi ava ggulu aleeta animal Kampala. Okitegeeza. Era nali njagala abantu batandika basasuza emigugu gyabwe egyo bamugambe ogenda kuba wa mitwalo 3 ekitereke kyo 9 akati balirawo wenjera. Kati nze ng'omuntu sigamba nti ekisoboka naye ebintu bya long distance ebyo biraba sibikkiririzaamu. Kwanze kati kapo nina abantu bembeera nabo mu kibuga wano nga mmala omwaka mulamba nga sibalabye ekituufu naye nga njogera nabo ku ssimu. Nze nina abantu benasemba olaba emyaka nga 3 emayi gyozimba ngenze wali ku banka oli najja nangamba oli otya tontegedde nanzijukiza nti nze gundi nina omusajja gwe nali nkuba oluseke nga mpa ssente like balina kampuni ye balinanga offers zihotero biki kati nga kugamba nti akasuku bweyagala kusula wano ngamba omusajja nga ampeera ddala nogera nosula ku Serena ku Sheraton ne wayita emyaka balomundi ku kisaawe nangamba oli otya Buganda nga olamu bulungi nemwa nti ejendi nga mutuno yabe nti ne nanga tontegedde nanzijukiza teyaddamu yategeera nti ndi wwa yagamba mbwa gye nnyamba takomawuli akisirubye wano tabiddangamu. Kati kyemera neebuuza amaanyi agakujja wano okusuula embalala ogenda olaba omuwala ne kati bwe mugwa kabenje oga kakati n'omenyeko okugulu mu ddwaliro bagamba kati ne basekadaama oli omulaba ojuzi waliwo yadda nnyumiza simanyi nagenda eyo mbadde Omaani baba bakozesa nansi na ssente ki simanyi baziyita omukazi nga muweereza ssente simanyi namugaerekerawo ebyekisiro ebyogayagala mbu bwatuuleko mu kamera namuwadde enamba ya Zubeida namuga agenda obigambe Zubeida omukazi omuleso wano emyaka 2 bakola obucontract wabo ebiri mwale simanyi nakomawo wano nga nzibye sente zo zitereka okomewo wano okola ebintu bye omusango eze zakulya nze sikitegeera balina ensonga fees abaana basome komawo sente zo nga ziri ku akawunti
kuba ffe kati wano omukazi omuwala otuula butuuzi naye mu restaurant oba ogenze fuka addiridde wali nali saali naawe asaba ennamba ku Friday. Afirika bannaffe tubaaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Bwanzu nga tufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda, emmere yaffe ennansi, era tubaaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba. Eno y'emmere yaffe endiirwa, tulinawo ettooke ebbobeze obulungi, tulinawo akawunga, tulinawo amakuroni, tulinawo omuceere ogwa boilo omweru, tubaawo ne piraawo ow'ennyama, tulinawo akamonde akasiike, tulinawo ku jjuuni erya bwayise, tulinawo ku lumonde omuganda, tubaawo ne ku nkoko, ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo, ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo, era nga byonna si bisiike, byonna bya boilo. Friday twali ku classroom, tulina omusajja yali atuddewo mu bakazi babiri, musajja mukazi batudde eri, ffe tutudde wano mu makkati. Kati eno nga waliyo abasajja nga aba bana. Kati ono gwe nali naye yeyankoonako nangamba olabye ekibaddewo. Ono omukazi yalina oli omusajja bwe twali tunyumya ano mayi beesesa kasuku kiyimuka kisagala busagazi be kati kiina amabi nagasagala busagazi be kati bekigenda ofuka ono naye agoberera aluwa ono muvubuka omu yali atudde eno omulenzi wa kimulese wali mugenda mu ttooyi ng'akijjako ennamba kati aba atudde wano ne kiikizzeewo kitudde wali beetemyako era kyenakola oli nga mugamba jangu aluwa ono muvubuka ono yali atudde ku eri emmeeza baali batandise awo banywa Guinness be banywa shisha ne mugamba olinamu ku ssente ngenda yiwa omulimu gwo nze byembeeramu ekiro nze ekiro sewo tuleekaana kamalirize wano tushuutinga you want to talk to me as in nze is there a problem olinamu ebizibu about you omulabi alina ne dimples olina ne dimples zino ze bayimbako abakazi bye baagala sika kazi kabi masavu naawe omuligi mafaati mutwalawa mafaati masavu ate mwe mwagambanga abantu bawasaba amabina nomanyi nti mwenesala omwamala ne mwefuulira abantu negwe lwaki mwawabya abantu ne tubalekayo abantu bawasa ebikazi ebiri kati batuuka na jimu mugamba owaffe uti nti jimu yawaka nabaki muli bantu babi nnyo Abannayuganda kibawe ekyokuyiga togoberera muntu omusajja ssebo yanjo kyayo oyo namanyi nti omuntu kasuku e Kampala wano nalabako omuntu ng'agaba ennamba ng'ate atudde n'ebbaawe ng'akozesa kaseke situlo aweta 0 oli omusajja atudde kapo obeera naye ng'alinga agigaya naaweta 7 omusajja oli bw'ateekamu naaweta 8 golooza azanye no bwe munyumya paka oli lwabipinga ku yono oweza mukazi wange tannayimukako wetutudde ate kati byembadde kugamba wali nti olabe ebibeera awo kati ate teeberezaamu gwalinnye n'ennyonyi bino ebintu byokwagalana tebikwemazaamu okolako kyosobodde kyowulira bw'olaba kikalubidde kite naye omuntu omusanga ali ebweru eyo amazeyo emyaka 7 alina essaawa no zaakuba essimu ate nno abantu ebweru simanyi kye baba tebamanyi bwa intelligence alina essaawa ze zaakuba essimu oba 4 oba 5 tazikyusa era omukazi abeera ewaka n'amala ozirina ne bamala okwogera ku video call kasajja wansi n'ayambala n'agenda n'afuluma ku 7
Anti waliwo ate n'abatafuluma nga ye misana abamu babasanga ddala mu nnyumba ezo zennyini omusajja gye yazimbye ng'eri ekyalo kyonna kimanyi nti ono mufumbo ng'omusajja gwe ng'oli bweru wazimba ennyumba yo naye ng'ono omusajja ayenda ku mukazi ne mu miitingi z'oku kyalo bamuyita mwami Katende temwamutegeezeza ku nsonga za byamasannyalaze nga balowooza yena nnyini wa ng'ajja n'atuula mu miitingi kakati beewuunya nnyo lw'okomyewo ate nga bagamba ate nnyini awo yazze tebagamba ate atya now era olumu omuntu balimukwata ne mukazi we bamutwala ku poliisi kwenda kumukuwu muva bulaaya ng'ate bamugamba nti ate ayenze ye nannyini mukazi walinyonyoleza ati wange mbirabeeyo naye olunaku olwaleero kapo njala twogere ku mutimbagano internet ekutte wansi ne waggulu kwevuma kuwaayiriza kwetyoboola kuwemula tugenda kuyambibwa tutya ate nekinnuma banna osangirako ddala abantu abasuumuseemu nali mmanyi oba ebyo ebintu bibeere bya bwana buto nnyo bwe tutyabwe abantu bwe bakyabuulira nti muto nnyo naye osanga omuntu ng'akuzeemu mune nga tatya kubeera ku intaneti kutyoboola bantu kuvuma bantu kuwemuliraku nogamba kakati awemula abaana be ewakaawe bo bagenda gamba bati awankubadde abamu bakyayina bato naye nga bagenda bagamba nti onono gwe tuli ye taata Jemusi ng'akaana bali muneka ka baby killers ndabanga gwe abasomesa bakulaba wali nga gwe abaaswala naye kye nandirowoozezza nti omuntu abeere buli kyokola okirowoozeeko intaneti ebintu byeyogera tebivaayo kasuku ekintu kyokola sooka kunoonya nti mu myaka emirala 2 kinaaba kinfaananya kitya andi guno omulembe tutambuza we live in the moment kasuku waliwo ekintu ekiswaza nga emyaka gigizeemu kasuku abamu musomi fe abamu tetwasoma bwe munaakeera ng'olina ekifo kyoyagala mu gavumenti naye nga palamenti egenda naye kati okusinziira ku bintu nga betuli bebiti does that count ennaku zino mu society yaffe ennaku zino muntu nalinda byekugo baali bawadde ekifo bakyali kya RDC ensonga ezo ensi newaawala ne bakimuggyako kakati naawe kennyini osobola nga si byakaakati ng'olina eddiguli yo mu nsonda tewagisoma nti omalirize okole omulimu oba gwa luseke lwokka oba gwaki waliwo by'oteekwa okukola bukeera ku makya ng'olina kampani gy'oyagala okusaba omulimu naye ng'ebintu byebiraba omanyi nti basobola okukuma omulimu olw'ebintu olw'enneeyisa gye weeyisaamu mu nsi wano baga tetujja muwa mulimu naye nga wasoma nagwe mmanyi agisabye n'abanene bonna watuuka bamuganda edda naye nga kyekimumisa kati ekyo mbadde nkimanyi simumanyi naye ndi mu kukulaga nti ebintu byogera bikozinga obulamu bwo bikuteekako damage ng'omuntu ekyakasuku abantu gw'ovumidde ku social media n'omuweebuula nkubuli ava ku bino bye twesesa tali kusonyiwa emyaka gyonna omanyi bagamba sonyiwa naye teweerabiranga muntu asobola okusonyiwa naye teyeerabira kyewamukola ate ensi tutambulira wamu naye omuntu omuvumyevumye ekya neweesesa nogaa nsi tusonyiwagane ne mwekwata mu ngalo tasobola kukwerabira era batakwagaliza birungi kubanga wakosa obulamu bwe naye abantu tebawulira wonna tebalowooza omanyi buli muntu atunula mu kamera muno akyamuka kamera eno simanyi kika muzungu kyeyagiteekamu ekyokucamuka ekyamula omuntu naayita bwe yandikomye bamala butematema bano abaana ba tiktok ogenda okaana ogamba kino nayogedde kyaki kale omuntu obeera ojja mu kamera muno manya mu maaso kigenda kubaaki abamu babawaabira kyokka nolaba oli nga mu mutima yeemenye naye nogamba wali wadde okyamukiraki kasuku
nze mbeera mu kamera muno nenjogera naye ekintu ky'okulumba omuntu ne muvuma ekigambo siri kisobola. Lwaki oli mutiitiizi? Siri mutiitiizi. Saakuteekako omuntu damage gy'atasobola kukola. Bwe tuba tuli mu reasoning kale tugende na nsonga. Siyinza kuwemula, siyinza kuvuma, twogere ensonga. Eyiye bennungi ensinge oba abantu basalewo nti ate kapo wano ye mutuufu. Ni tetwevuma. Naye twatuuka tutyawo abantu okubeera nga ensonga oba kati ennaku zino tulina ekizibu. Juzi nalaba ndowooza kestade nkuwe mukyala wa bajja oyo gwe yazaalamu eyavaayo n'ayogera Nasikulo. Ekintu ekyo kyannuma paka kati kyannuma. Ekisooka kuvaayo n'asooka n'avuluga omusajja bwe yamala n'akwata n'omwana n'amuteekaawo aye nagenda okulaba ali wa Shalom yeetonze. Kati nembuuza wayogedde batadde ku YouTube bigenda kuvaayo naddala ku mwana mwana ye akula, omwana akula tebimukwata nako ebyammwe ebyabazadde ne gye mwamutozaalya teyamala biteesaako. Era kyekyandetera okubuuza kazibakapa twatuuka ddi okuba nga omuntu olufuna ebizibu ewuwo oba ekizibu n'omuntu maama wo taata wo famire ojja ku intaneti gye birina okuggwera. Bannayuganda bakoppa nnyo. Ate social media eno mu bulamu bw'abamu mpya omanyi egenda ebonabo bunyi. Kasuka abantu bakatandika okuba n'amasimu ago. Kakati bamanyi kyabulabe kiri ku ssimu eyo. Abalala beegomba obulamu bw'aba celebrity. Manyi nti buli muntu akwata essimu eno ayagala kuba celebrity. Waki yakolerako ebyekisirumbu bamutegeere bamwogereko. Omuntu ajja n'akola ebyekisiru bamutegeere. Nalabako wano ekigambo Doni kitegeeza ki? Omuntu alina ssente. Ye mugagga. Nalabako wano abantu waliwo abantu baali ku zino TikTok live nga bamuyita Doni. N'ayogera kyavaawo niko guno ajja badu namugamba ogize pannaye nagamba kino sikiraba ng'olaba kuliko emitwalo gy'abantu ate n'atulika n'aseka. Naye wano Doni kitegeeza kirala. Kitegeeza ki? A university teacher especially a senior member of a college at Oxford or Cambridge. 2 a male forename, a high-ranking member of the mafia. Kati tuzudde badoni kati ekyokubiri kyekituufu. High-ranking member of the mafia. Kati bulijjo tetukimanyi kyekyo. Bulijjo ba mafia. Kati buli kyabayita abagagga be bakya. Olina gamba mafia atuuse. Si kyekyo. Kati singa wakinoonya dda ne tutamenyeka na kunenya bantu. Doni gundi, mafia gundi, si ekyo? Doni mafia. Ye mafia mu Luganda kyeki? Aba mafia. Oba mutemu. Ndoze mafias. Ne wannaye. Engeri gy'osimba oluseko obuzaabuza ebintu. Ndoza Doni ye mafias. Bannamasaka gwe bayita masias. Ye Doni. Mafia. Kakati. Bannayuganda omukutu guno gugenda gubona bubonyi. Era tukyalaba ebizibu bingi nnyo. Abantu agubeerako waliwo omuvubuka oba yali buyikweyo. Eyegomba omuwala, eyegomba emupi. Yateekawo naga tugenda kwokyayo kya poliisi era mujjukira agamba bakamuta juzi batema balumba poliisi n'amamundu femafenze nesiba kukupa. Buli muntu yalaba akantu ako nga yeewunya ngenda okulijano abamukuti nga muvuzi wa boda bamuleeta n'atandika okwegayira bambi mu nsonyi wenze nali njogeramu bwogezi nga njagala baviewer likes. Kati abe bannayuganda betulimu likes nga zikuleetera mitawaana negiba tezireeta mitawaana kasuku
Kasuku kera nenzira kuno nenkuwemulawula nenkuvuma nenkola nti naye nga byenkuvumira temuli. Kasuku aba yanjogeddeko simugana naye kwata simu ye naawa ku nsonga ezo n'azoogerako munjogera ye nga bwe zaabadde. Sisobola namunyiigira naye bannayuganda bakyamuka bukyamusi. Kamera ye ekyamula abantu bonna buli omu ayagala kuba waalinnya. Naye gye banaakuma buli muntu okulowooza nti ku social media alina okukolerako erinnya bajja basiba. Abantu bagenda bakyuka tebakyagala nonsense bintu byakubavumanga ne basirika. N'asirisa oba tomanyi kyakupulaningira. Bakasuku waliwo omuntu abantu bangi. Waliwo abantu abawaba mu kkooti z'ensi wano ezaffe ez'ensi. Wali abawanika obuwanisa emikono eri Katonda waabwe. Nako kuwaaba. Waliwo n'abakulumba direct. Waliwo najja ensonga azeekolereko. Yakulumbye kuba yabagenda zeekolereko. Kwagala obbuuza ennaku zino manyi abantu oluusi bembaga nti ensi togiteekako maanyi babeera balowooza nnimba. Abantu nga bakambwe nnyo ennaku zino. Bakooye. Omuntu omukolako akantu kati nibe kati musajja ogwenula ku mawulire okwo oli yakubye munne yamufumisa ekiso. Abantu balina obusungu ate namba esinga tuli balalu. Balalu bangi. Era omuntu agamba nti jjayo morokayo ngenda kukutomera tolowooza nti abasaaga era akutomera. Nkigamba gy'abasirikale era kutomera. Abasirikale mbagamba oyimirira mu maaso g'emmotoka mb'ogiyimiriza ogiraba edduka. Bajja kutomera ofe. Omuntu nno osolowooza nti akulaba nga takulaba. Bantu balalu bavuga n'ebirowoozo. Balina emitawaana gyabwe. Nze navugako omusirikale bamuyitanga Namukasa oba yavaawo ekibuya nga mweru. Nga munene? Mukazi yali munene nga mweru ng'akola kibuya naye nga kuno waliwo Namukasa. Nayina omwana awo erubaga. Nga bankubira amasimu nga baŋŋamba yeetaaga musaayi. Naye nve waka nga nzija njogera ku ssimu buli kaseera bankubira ntuuka ekibuya era nga ndi ku ssimu kyabanyumiriza. Ekituufu ng'ali ku mulimu gwe n'agituulamu ne munnyonnyola Namukasa. Ne muga Namukasa. Era ne baddamu ne bakuba nga ndi naye era ne njogera ng'awulira njogera n'abasawo. Mwana wange ali bubi. Ne muga naye ndeka. Ne mugoba naye nga omusikazi tawulira. Ne mmuvuga. Paka twayingira eddwaliro. Nga jja yeekyanga ne mugaga kati ebisumuluzo byo bibi. Nze badde nfa kimu kutuufu wali mwana wa. Kimolo kyo gitu. Era ensonyi zaamukwata ekana ng'ampa omutwalo nzireyo. Ng'ate oli mu ddwaliro. Eza boda. Ne muga ne nakugambidde nga gwomanyi nnimba. Esimu eno olowooza njagala ndi mukwanirako bakazi njogera owulya ngitadde ne kulawude owulya bali mutwayo bankubira nze ndeka okukwata esimu alewa mmoloka ndi mubwongo mwana wange afe. Kati kyengere nti abantu baakoowa abantu balina ebizibu byabwe. Naye kiri kyoli mukungamba eky'omutimbagano abantu beebuulya nze mbuulya bato baana baffe be tuzaala kuba abantu bato bange bo nabo baba basajja bakulu. Abaana be tuzaala weegenze ekibayita omutimbagano. Gusobola okuzaalira emitawaano. Ekyokuyinza okuwawula n'abantu abadde mu mikwano gyo obutaddiŋŋana. Ekya mu maaso guyinza okukukosa ku bye wayogera nga tebikyajja mu myaka gyo. Maani, ennaku zino buli w'obikola intaneti kuliko abeevuma. Kuliko abeekola ebintu bingi. Ate birabwa abantu bangi bo ne balowooza omanyi waliwo Kasuku si buli kintu omanyi abantu beewaanyayo muga nti kuno kubaddeko emitwalo 7. Ebintu obungi bw'abantu si kyekitegeeza nti ekintu bakyagadde. Kasuku kati ng'oyise wano basobola obutakuŋŋaana kati jjamu empale. Buli omu abazze kulaba animu. Kakali kyogaba babasiimye ennyo by'okoze. Nedda. Kati kye tuba tugenderayo nti buli alina abantu bakula abangi nti genda nakyo mu maaso. Kitegeeza okola ki? Kasuku abantu basobola bagenda mu kimansulo nga bangi nnyo. Ebyo ebimansulo ebyo ebibeera mu bbaala. Ndize kitegeeza nti nno bakyagala kubanga teri naanyumya wuwe nti nvaako mu kimansulo.
oba mu bintu bya kitumbaavu n'ebyobusiru bifuna ababiraba nereka byenyumirizaamu nimulekerawo okuvuma abantu nga bwe mulowooza nti njamala omuvuma neetonde era nze Kasuku abantu abasiba abantu nga babalebudde nga babavumye bakoze mbawagira babasibe usanga isene efuna ku buweerero muntu bamuwabire bamukwate nakoza kati system eriwe yakugenda ku poliisi kimu bibiri ate nagambye abaana awo ku internet lwakuba bo bayinza olowooza n'adda ensaaga naye mbagamba nti olaba omanye oluusi be bagamba Kasuku ebintu ebyo naffe twabirimu ge mazima wali mukambwe twali bakambula kuba ffe tuyinza okuba tetwawemula nnyo kuvuma abantu kutuuka awo wali mukambwe nali mukambwe ne bwino ekyo kigattangako oyina engeri gy'oli mu lupapula lwa Kamunyawo sijje mwabeeranga ne Ibula Kasuku mwali mutuusi ate kati olaba alirabe eŋŋamba nti kati ebyo ebiseera abantu baali tebannalabuka nnyo abantu nga bakyalina n'okutya mbadde eŋŋamba Stanley teeka lya kompyuta simambi computer misuse naye yali tenajja ebayita girengere nneeyo gye njagala oggula kati eneyawukanya wano eyo mpya eyo 2017 kate waliyo hybrid Tuareg hybrid otufuta ekombako bukombi naye battery yaayo ya $5,000,000 emalako bbanga ki ekola emyaka oba ng'emeka oba ebiri oba esatu oba ena naye amafuta gawakanywa myaka ebiri kati befa John gy'alina segawa yanga Kasuku ngenda gigaba nze sobola kugula battery ya $5,000,000 namugaa John ojja gigula alina hybrid Tuareg kati amafuta ye gasevizeeyo nebbanga tagabala anti teyagigula nga mpya angi teyagigula nga mpya yasanga battery ekoye kati tuza amalo gikwatakwatamu eno nayenamugaa nti ate kati ne battery ebulako emyezi 6 agamba sijja gigaba Kasuku nja gigaba yaba naye nalabye John Segawa abadde ayogera ku bivulo walabe tweet ye abadde ayogera ku bivulu awo ng'agamba kakusomeramu wano kaakano wano Uganda music's crisis of creativity as the dust settles on Halima show one question lingers: what has become of our concerts? Gone are the days when Ugandan artists staged shows to showcase growth, innovation or pure artistry. Today every musician, no, every entertainer seems to be hosting a milestone concert. 10 years of, 5 years of, 20 years of, but celebrating what exactly? Eddie Kenzo's 10 years of Eddie Kenzo made sense. He was celebrating a global breakthrough and finally bringing his talent and craftsmanship back home. But now artists are slapping anniversary labels on shows with no real legacy to justify. Where is the artistic growth? Where is the evolution in performance? Why are we paying to hear same speeches about my journey instead of experiencing a well-crafted show? Katina Jawan. Now to the venues. A show at Lugogo Cricket Oval should feel different from one at Africana, Kololo, Serena or Sheraton Gardens. Yet artists disrespect venue etiquette, turning high-class spaces into chaotic markets. Failure to tailor performances to their audience, corporate and versus grassroots fans. But Sebo Neba Nyamo, it is time we go back to the basics. If you're celebrating 10 years in music, prove it with better vocals, sharper choreography, fresh creativity, not rejected gimmicks. Ebibozi byozi ya Eagles production tubikoye bandoga oli ampala na nsonyiwa oli ayagala gundi total nonsense. Otherwise stop cheating your fans. Ugandan music isn't dead, but live performances are in crisis. Until artists prioritize craft over clout, fans will keep getting half-baked shows with the full price tickets. Echirala, Maurice Kia has a concert on 8th August at ICU International School, Lubowa, and Pastor Mugembe is celebrating 20 years this August at Serena. Our concerts improving or getting worse? Let's have a conversation. Now we take our one. Era amaliriza nga agamba
So we ask ourselves, who holds artists accountable? If a product is faulty, consumers go to UNBS. If media misleads UCC officials, UCC intervenes. Yeah? But when a musician delivers a show, the overhyped show, where the fans complain. So dear friends, we need honest critics, not just hype men. Fan boycotts for lazy performances. Industry standards from I don't know where over to you federations. Omuli Uncle John. Sega wanti mugezi. Atabukidde. Obugezi mugezi nibyayogera bisobola okuba ebituufu. Naye abyogera mu ggwanga ki? Kati waliwo ebintu ng'obyogerera mu nsi ki? Kyogamba tebiri realistic mu Uganda. Kati Sega agenda ebintu bye n'agenda abisoma mu butabo bw'Abamerika, abayimbi Abamerika. Byonna byayogera bituufu. Anti ago Sega wa musajja mugezi. Kati byayogera bituufu mu kifo ekikyamu. Kali mu Uganda agabakola ki? Ne bannayuganda ng'abawagizi baffe nga bwe bamanyi ensonga mutuuka bakola ki? Naye abayimbi mulinnyisaamu ddi ku byayogedde byonna. Abantu bali kati olaba agambye show eri ku Africana teyisibwa mu ngeri y'emu ne gy'otadde mu Serena. Abawagizi bayingidde 12 bajjudde era oyagala otandike 3 ate oyimbeyo ennyimba 4 ate oyite Kazibwe Kapa akuyimbireko 2 babaddemu bameka nga wajjudde ewa Mama Lima Mama Lima simanyi mbuuza kati abadde kuwabuye example nti ku 12 be tuba tujjudde kyekigaana omuyimbi otandika. Nze nagendako mu show ya Lema yali bagiyita abanyabo yesooka ku stage si bwe kyali ku ssaawa mmeka 2 naye ssaawa 2 waki omuyimbi ajja ssaawa 2 ng'abantu babagambye nti esho etandika ssaawa emu ku 12 ezo show zembaddeko awo nga zigenda okuyingira ssaawa 10 ng'ekifo kijjudde. Waliwo abantu ate bennyini abayomba ne bagaa tusanze ennyimba zaffe zaagera kati kyobwakola Mwami Segawa ate gonoga tugera kutandika okukwata late coming omuntu ajjanga buyiseemu ng'alina akasente katuwaayo ak'enjawulo. Naye ono yatandike bano abasinga bwe baba babaddewo omanyi olaba waliwo ebintu bye tulina otandika okwemanyiiza. Edda abantu zaffe tuleetera n'abantu okujja leeti bagamba omuyimbi gwe tugenda okulaba agenda kuyimba era nga bwe kiri omuntu ajjenga ng'ebisinga bimugenzeeko ku lujja ajja kkeera butereevu. Abantu bwe banaamanya nti show olaba Ebonies ku ssaawa emu oba mulimu abantu batemuli oba mulimu batandika bataano kyekimu alaba Afrigo Band oba muze abantu 5 mwekka bo bayimba. Kati omuwagizi oba omanyi naye Afrigo togiteeka mu bakeera okuyimba anti Afrigo show yazo yazikola bwetyo yakikeesa kuba yo bwetyo yebranize kuva dda naye kati tulina obuzibu ojja mu Afrigo mbunookera munazze ku 2 naye waliyo gyetandikira ku 2 waliwo oyinza n'okusumagira ate n'ogenda ng'ate tolabyendo nga tobalabyeko nze ŋŋenze naye kati anti ekizibu kye nnina sho nga beneebeera mu kikaali yo tukitegeera naye tewali kintu kinnuma muganda wange Serena eyo abantu bagifuddeyo ate Serena emaze ofuuka ekikaali ate abantu bakeera okitegeera oyina okulaba ku mitimbagano wano ku ssaawa 11 nga basimbye layini butereevu gwe kyova ojja kuyimba ku ssaawa 3 ez'ekiro ate nno oli ajja n'agamba nti 20 years of ekiranze kyesikkanya n'abantu abo abakola ebivvulu ku Serena bw'osalawo n'otimba nti so yakasuku nze njagala kasuku ayimba wano woowummulamu waki bateekewo ekintu kyonna bino byowa speaking njagala nga ziri recorded video batutereko tulabe nga bookyuse butereevu mu dakiika 5 oba okomyewo nene omuntu ajja n'awugamba nti my journey for example oba kale 15 years of kasuku mu myaka 15 ayina ennyimba 10 nammeka naye n'atasobola kuyimba nnyimba 10 ate n'azirekayo kali nobabuuza bannange n'asooka ddira abayimbi ne bamuwerekera abayimbi bawerekera ate n'ekikusesa ku bayimbi abawerekera awo ku Serena ababaddewo ku Alima bwe bagenda okudda ku Pastor Bugembe butereeva be babeera nno show ya Pastor Bugembe
Pastor Bugembe alina kolabo n'abayimbi bangi alina naye ennyimba ze Bugembe ye muntu gw'ensobola ganti aweze ennyimba 40 ate nga zaatunda nga ziri solid naye Bugembe nenateeka mu ssente zange tikiti yo bulungi nnyo ngenda sasula emmeeza ngenda sasula emmeeza infact emmeeza twagisasudde dda omugaga ngenda mugambye gula emmeeza naye Bugembe nkulayirira onootandika ebyekisiru ebyo twagala Pastor Bugembe baatulaze nti emmeeza zonna sold out zaweddewo nga she ekyabulayo wiiki emu n'ekitundu balaze nti sold out. Pastor Bugembe nkusuubira ku stage ku ssaawa egi otutandike n'otayimba kasaati akayera ako weyasambira obuveera. Waliwo akayimba ke kenjagala ennyo kano sima gundi wandibaddewo n'olaba bino sima nga bagamba sima akayimba ako bakayita batya ebintu bya Mukama bibuzaabuza akayimba ako batakatuyimbira nada tuyimbira kali akagondi bwali kujjukira Pastor Bugembe nkugambidde ku show omanyi ffe maama waffe yafa tuli bato nnyo ate nga taata azibye amaaso n'akayimba ka Bugembe ako keyayimba ddala nalinde kategedde ako buliba butyo obwana bwa beti obwana bwa bulesenga buto abantu ekyalo kyatusaasira ku luyimbo maama nga afudde anti maama yafa nga nze mwana w'omukulu naye nga nsoma P6 mu mwaka ki bbanga liiseddeno kati ate okufa okwagira akayimba kaabo we kajjidde nekazaaza embeera mwe twayita kakati abantu batusaasa nnyo ng'abantu basaasira n'otuuka ng'owulya naawe oyagala ofe naye Katonda oyo yamanyi bwakola ebintu bye teri mwana wa maama abonaabona Katonda alabye munaaye alabirira Katonda akuza anti we Katonda yasinga okwola ayola abantu ne weewuunya n'engeri oba muntu aliwo atya n'amukuza ola akasuko yanze neewuunya nnyo abakyala basuula obwana mutooyi gwakana genda okatege ku kikomerawo nawo kasuule akana kasuule ku poliisi awo ku mulyango lyanga ogenda oyo mwana aba agenda kukula n'okusoma asome namba kati asse waaki gwe tomutta Katonda agenda mukuza gwe mulekera obulamu gwefuna w'omuteeka nenyiigira nnyo omuntu waga nti yasudde omwana mutooyi yatuze omwana we era naawe ensonga mba ate simaka kati tetulina kyakulya sirina wembeera gwe genda funa wooteeka omwana mutege ku kyaki bagenda okukeera abasaba ku makyanga weekali kayinza okufa olowooza naye abayimbi bo batereezeemu awo ekyo ekyobudde n'emitwalo egyo 15 omuntu obutabawa kibajyamu kya mingi we need to improve there mingi n'abategeka emmeeza ezo emmeeza y'obusatu bannange n'oteekako eccupa z'amazzi okitegeera water but anyway that was John Segawa's beat that was just by the way Segawa nno mugezi oyo gwolaba Segawa oyo twatuuka ne tutunkamu naye nga mugezi onzijukiriza lwe mwattu ne mugezi ate era byava wano owamukubira sikotomereganya zema nkolera bantu ate musajja we musajjawo ekyo tulina okiteekawo tetusobola kukijjawo awo kale letubadde twogera ku internet gye tubaddeko nani mukulaga nti kobeere gwe kasuku wegendeze buli kintu kyoteeka ku mutimbaga tereevu kibi nnyo abaana b'okubuuza naye dadi wano wali ogamba ki ate n'oyomba mujeyo byaki mubikyewa ani antambulirako muteekaga bintu bya kisirusiru ne babuuza si gwe wabyogera ate gwe wabyogera abaana bakutubuuza ebibuuzo wegenderezanga nnyo abantu tufuna abantu omanyi tusinga kuswala ku buko gyowasa mukyalawo
wakatuuka buli ano bajjayo obeera oli wali otudde nga bo bali ku masimu ne batandika mwami wano kyagamba kino wange naye baaba wano yeewombeesi olowooza muntu mulamu naye omusajja oyo awemudde ensi era omusajja alabye atwalidde ddala omwana we bagende beewemulayo. kyembuuza abantu abeera ku intaneti no ne batyobola ne bafuma abantu bawemula ewaabwe bavuma abaana nga awemudde ekyobuwemu oba agamba ako kanfaananye babeerayo agamba oyo ammazeeyo oyo yenze naye bo kuba buli muntu ayagala omwana we amufaanane anti bo babeerayo ddi ewaka batwala tulo batwala tulo. But anyway, to wind it up, the truth is we need to begin using the internet better. Nze sisobola kwejja mu baleekaana mu bogera bitakwatagana n'ebisigadde naye gezaako okuwumbawumba n'olaba oluusi wabaawo ebiyitamu naye you know, but of late kisusse ekirala kasuku live kati z'enkiiko zituula abantu ne bateeseza ddala kiro ne basula nga boogera abantu nga bateesa be babayita babitebye oyo n'omutima gw'omubi kati omwana akwata waaki amugambirako ki because the effects abantu bamanyi people get mental breakdowns. Gwadde oyogerako waaki wanga gwe bakwatira ki gwadde oyogerako waaki muntu ayinza okusalako ekigambo ne maama wo nakubira nagamba nebino wabitandika ddi bulijjo oli bwoti kati nze no nina family gye mmanyi baayogera nga bwe banayogera ku kapo baganda bo embeera ne bagiteeka ku kapo oli yavuma maama wooli ne bamubuuza kapo maama bavuma waaki bamuyingiza otya mu bintu bino abannyonnyola nti bannayinze ne bagamba nti maama waaki bamuvuma maama we pressure bwe zirinnya ono baganda be bamutaddeko embeera genda tebasirika abantu bo tebamanya oli kyatuusizza ku munne oli n'avuma muzadde wa munne leero ebintu byesitategeera kapo omuntu akwata n'avuma maama wa munne misana n'afuluma n'ava ku live n'atambula ovumye maama w'omuntu atabibaddeemu bwe muwoza mbu bwe tuba tulwana enkyalo totubulira tuzirwana bwe batombulya wenkuba mukwano tokuba mu lubuto nze wonna nkubawo maama wooli gw'ovuma akoze eki kati maama wooli si yajja oli gw'ovumidde maama we ye tajja kujja muganda we yajja okusanga byowulira nti oli bamussa ekyo tomumanyi ovuma maama we ensi gyeraga nkambwe nze mbeera mbalaba ate lwakuba ndowooza abavubuka bano baggwawo ndowooza mu makindi awo baaliwo awo nga buli linnyo lya mitwalo 10 abavubuka nga kasuku kisinziira era nga ajja nago ku kipapula nagamba wadde ogambyana gonna nga ajjeemu nga sente azaagala alasereza amannyo nga 2 ajja n'akapapulo lwe lugagajjuta n'omuwa enkalo ze abavubuka bagamba ku intaneti kuno ebintu ebimu byemuvuma bitandise osukka nze mbeera mbira ate nze wenviirayo okwogera bacyamuka mbeera nkirabye bacyamuka bannange ekintu kiŋŋamba waliwo gye tulaga abantu bajja lye embooko ate ebintu byeyogedde mu vidiyo obeera wewaddeko obujulizi obutereevu twezaga nti sinze twezaga bampayiriza yeggwe tukakkane kyensaba abaana kwe bali ku TikTok bazina mazina bayimba buyimba bakola skit zaabwe nate nabo era ogenda owulira nga nabo babalumbyeyo yekozakoza bu skit obutanyuma amba bannange kati ate oli akoze eki babeerawo nga babuuza nsuubule lutalo ki kozi bazisuubula nsuubudde ku layisi butereevu n'omuga kale ojja suubula olutalo lutasuubuluka ojja kusuubula byo kutunda nze ndowooza we can have discourse tusobola okukola bino bye tusaagasaagamu biki
once in a while kale n'osuulamu kino ky'osuddemu ng'alumbye omulimu gw'omuntu okitegeera genda gumalawo ye bizinesi oli kwalya yebeeza abantu be yebaweerera kwazimbye enju oli mugisuula naye nga nebyojogayo si bikakafu nawe ng'okimanyi owaayiriza kikyamu ojja kutunkana otandika okwebuuza waki ofuna embuto bwe zivaamu ng'olina obufumbo bwoli bwe watta ate abantu bawaaba mu makubo mangi waliwo atawaaba mu kkooti nga tebaloze naye kasuka olaba mune katonda oyo asala amazima ye muntu asinga okusala emisango mu bwenkanya bwagyo abantu bawanika emikono ne basaba munene olaba omuntu ng'ali bubi abantu basabira abantu so tunyumirwe intaneti ng'okola ebituufu nga tukola ebituufu wansi newali wasobola okubaawo ekisobye naye tufube nnyo okulaba nti tufuna bwe tukola abantu bali ku intaneti nga bamanyi nga bakola bintu byabwe talina gwakosa talina gwakola kinga banyuma bunyumi asobola okusalawo nga byakola si byamagezi naye nga tebiwemula ate si byakisa ate tavuma naye ng'ensi emunyumiro ya buli muntu amulaba byebyo nno bannange Kadama baga nti go borderless with Momo tokeerabira download the Momo app bisigadde ngenda kuba nnyongera okuba nga nkutegeeza nga bwe tugenda mu maaso ne basponsa baffe ab'enjawulo nga bwe tubayina mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko nimbuzi nyepu Sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulura bababbi abakyala wale somwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanangalie munda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange